أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. abatulaba inshallah tukyagenda mu maaso kubeera nga tweyigiriza yasawuna yaffe eno nga litwa tukyali ku asmaul huruf, amannya g'ennyukuta. Ti omuntu oyiga bulungi ennyukuta zino, okuzisoma obulungi amannya gaazo, oba oyina wootuuse mu kuyiga okusoma Quran n'okwogera olulimi Oluwalabu, tobola tuzisaako nnyo essiira. Tugenda kuddako emabega tukoleko revision ku nnyukuta ze twasoma luli. Twasoma ennyukuta eyitibwa alif, alif, hamza, ba, ta, fa, jim, ha, kha. Awo liwe twakoma, olwali tugenda kwongerako ennyukuta inshallah. Ennyukuta eno eddako etibwa dal, dal, dal. Nga twagamba awava tta awava n'eddaali, olulimi lwo wano olutandikira ne kuggaamu wano ku kibuno oteeka olulimi da, da, dal, dal, dem, dal, alif, hamza, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal. Ennyukuta eddako eyitibwa dha, dha, dhal. Dhal eva ku lulimi wano otandikira wano n'amannyo go bw'oti, awava ennyukuta eyitibwa tha, dha, dha, dhal, dem, dhal, dhal. Then ennyukuta eddako eyitibwa ra, ra, ra. Ensobe ekolebwa wano okusoma ra, omuntu okusongoza omwana ra, si ra, tosongoza mumwa ra. Era ku lulimi wano olutandikira n'oluteeka ku kamwako waggulu, ku ruufu y'akamwa, ku ruufu y'akamwa wati ra, ra. Tekyetaagisa kusongola mumwa, noga ra, 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 ra. Alif, hamza, ba, ta, fa, 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 jim, jim, ha, kha. Eno kha nnyukuta nnene, twagamba ensobi tosongoza mwana kho, la, kha. Dal, da, da, dal, dhal, dhal, ra, ra, ra. Ben ennyukuta eddako etibwa za, za, zay, 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 zay. Zai olulimi lw'otandikira luteeke wakati w'amannyo go aga waggulu n'aga wansi. What? Za, 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 zai, zai. Nga otukoze olulimi ng'osoma n'ennyukuta eyitibwa siin, 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 siin. Ku lulimi lwo wano olutandikira
luteeke wano kumpi n'amannyo ga wansi bwoti sa siin wegendereza eddoboozi olutayita mu nnyindo ga siin la make sure nti eddoboozi yaweeyo eyita mu kamwa siin otegeera otya nti eddoboozi liyita mu nnyindo kwatako bwoti kasobola olyanga eddoboozi litiŋŋana owuli obuzibu siin ekyo tekikkirizibwa ndikubeera siin woti olina okusoma siin eyo neya make sure nti eddoboozi liyita mu kamwa wonaagenda bwoti ngaosoma bwoti ne mu Qur'an ojja kisoma bulungi naye wonaagenda nga eddoboozi oliyisa mu nnyindo era ne mu Qur'an yawe yamaddiya eyo ewangaaza ebiseera ebisinga abantu bagiyisa mu nnyindo yawe ewangaaza ne waawu ne alifu ne amaloboozi ago galina kuyita mu kamwa siin then enyukuta eddako eyitibwa shiin wakati w'olulimi lwo wakati olugatte wano n'akamwa ako waggulu tonyigaawo nnyo make sure nti eddoboozi liyitawo bulungi shiin olina okwegendereza eddoboozi eribeere nga teriyita mu nnyindo shiin dem alif hamza ba ta fa jim toyisa eddoboozi eri mu nnyindo jim ha kha dal dhal ra zay siin shiin eno enjukuta eddako etibwa soode soodi nga twagambye ku siini ne zaayi olulimi oluteeka wano olulimi lutandikira luteeke kumpi n'amannyo go aga wansi wakati awo amannyo go aga wansi n'aga waggulu wano soode tosongoza mumwanga osoma soodi ebeera nsobi gatule nti soodi eva ku lulimi namannyo go terina kikwate naye abantu ga swade kyobalaba buli wosongoza omumwa abantu baba basoma surata al-Fatiha akola ensobi soodi agijje wetalina kuva n'empeere zinassaako empeere zinadaga ihdina surata that's wrong tolina kusongoza mumwago eri soode nyukuta nnene soodi then enyukuta eddako eyitibwa boode eno boodi eva ku mabbali g'olulimi mathalan luno lulimi lwo ku mabbali eno ku mabbali w'olulimi ng'olunyize waggulu mannyo go mu nnyama eno ekwata amannyo olina okunyiga tolina kunyiga maaso wano w'olulimi onayinyiga maaso g'olulimi okusoma doode daali ennene ate etaliyo tolina ga doode ate tolina lufulumya onalufulumya ojja kusoma va kyova owuli abantu wabasoma surata al-Fatiha ateeka olulimi naga wala volin ekyo kikyamu kikyusa n'amakulu kati oba osoma ennyukuta eyitibwa boode make sure nti emabbali g'olulimi luno oganyiga mu mannyo geeno eno gyolina okunyiga olulimi gye lutandikira ku mabbali si wano tunyiga eno mabbali boode then boode barakallahu fikum alif hamza ba ta fa jim ha kha dal
ذال ذال راء راء زاي سين شين صاد ضاد. بارك الله فيكم. بديمو وصما وزدنا إن شاء الله. الله بقى الله وانا أقوى التوفيق إن شاء الله. سبع الله سبحانه وتعالى أبيرنغا أتغونيزا أكبرنغا تويغا ekitabo kye kino atukiyiga ikhlasa atukiyiga kumusanyusa nakwejjako obutamanya. barakallahu fikum. subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Leo twagamba inshallah tujagenda maaso nga tweyigiza ne suratu al-Fatiha. Litwatandika ne isti'adha. Twagamba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Twagamba nti Hamza esookera ku kigambo ekyo eva wano mu dduukoli nojja atula bulungi eriko fataha ate enjukuta eddako ya ayini wakati w'edduukoli eriko dhamma. Obikkula katono omwago ate n'ogutambuzaako mu maaso ng'osoma dhamma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان توغا طا tusongoza mwando ga twa oba twa no. الشيطان الرجيم ndozolia jimwe arraji dozi ina kuita mukamwa si munyinda arraji jim no الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بينكم بسملة بي نكتة سوكري با eriko kasra twagamba ino gisoma bulungi osoma otya kasra saamuko katono mwago katono nnyo tegeeza katono then situla wakati asuli ya kasra ye ya. Teka olulimi olumala okwatula ba olulimi teeka wava ya. Bi toga be bismillah bi then sin eriko sukun bismi. Enyukuta eddako ye miimu eriko kasra tugamba bismi. Oli eddoboozi bw'alaga bisme sime mi bismillah mi la laamu eyo eriko shadda. Tulina okusinziira bulungi ku kasira eno tusome laamu eriko shadda. bismillahi ra yatusomye eriko tujigumiza sinzira kuha osobe bulungi ra hirra ogendeza okutasongoza mwansi hirra bismillahirrahmani arrahha jisikamu katono arrahmani bismillahirrahmani mani ni kasra kununi then ra iriko shadda tusinzie kununi some ra rahmanirra nirra sin rahmanirra otoka rahmane ne kasra etuufu enokuba nirra bismillahirrahmanirrahim arrahim. Oli eddoboozi arrahim lina kuyita mukama si bunyindo arrahim otegeera otya nti temuli ghunna kwata bulungi ku nyindo owulire arrahim kyekituufu naye oli eddoboozi arrahim olina okubeera nga oddingana eddoboozi eryo nti ennyukuta ezo eziwangaaza teziyita mu nnyindo zirina kuyita mu kamwa arrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم. دم بسم الله الرحمن الرحيم. some ayat dako twagambe yo hamza etandikirano al alhamdu alhamdulillahi abantu basoma alhamdu tonagamba alhamdulillah laamu eyo eri mu hurufu za bainiya tosiba ddoboozi ate tolita nnyo togamba alhamdulillah alhamdulillah wakati ham ne mimu eyo nga ogambye eddoboozi eryo ne ham olina okubeera nga olyenkanyankanya alham then daali eyo eriko dhamma. Okusoma bulungi dhamma osongozaamu katono mu mwago. Otakikola ekyo ojja alhamdulillah oli eddoboozi du alhamdulillahi ogendeza obutageza hamza eroga alhamdulillah alhamdulillahi ha weeriko kasa gisome toga alhamdulillahi alhamdulillahi rabbi batugiraba eriko kasra rabbil laamu eriko sukun nga twagambye kyekimu ne ham ne rabbil alamin ain then min ya twagambye eyita mukamwa si mu nnyindo rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. To them, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Twegendeeze nnyo ddoboozi eryo obutayita mu nnyindo. Inshallah tujja kukomaawo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuyigiriza ate atwanguyiza ebigambo bye, beera nga okupracticinga ebigambo ebyo inshallah. Ng'osaba ne Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga abikugondeza, abituwe tubitegeere n'amakulu tube nga tubikolerako. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.